Okay. Muri muti abalabi bafe abalungi aba Wings TV mugamba ki muri muti Mayanja Hidaya gemanya celebu yaka wa subscribinze obatonaba nze kugamba gwatanaba ku subscribinga ebyo kyabikuyitako wonna wali tubatokotokako Seka Motel bwe batekamu akasente okubanga tukutusako abantu bonna bolaba like gitayo ku Seka Motel baina buli kimu ekyo ebyokulya ebisulo ebyokunywa chichi sho yagala kyonna gwegenda bugenzi ku Seka Motel bali kibuye opposite ne Malcolm Farmers ogibagana kwaba kuwa buli service esinga okuba eyakabi celebu yakatuba tukutusako ba celebu bo abantu bonga bakubulira ba celebu babwe onakoleyo tuli mundeba ndoza mundaba tuli mundeba tova ogena kulira views z'abantu abantu banji baina views atenga zakabi ate nonji atenga bagala Wings TV tovako kankutuseka abantu banji banaye ogamba kina yesebo ndi baby girl lyota sweet nange nkulabikira okuba baby alright kibuna ki baby face wabale kusima neka kati gwe ani celebu celebu wange celebu wange worldwide Lucky Dube la kwanti yafa yonalisinga okwagala asoko tukube ekiziki kya Lucky Dube kimu asina awo byume sawa nali bademba sama nyagwani amanya bampita Daniel Japs Japs ataga gaddala go bakuyita bwisi ya anto gambe bakuyita Daniel Japs ya kati agago yegwani mugenyi ya baba kibaba bante neka kati gwe ani celebu celebu wange worldwide Lucky Dube la kwanti yafa yonalisinga okwagala asoko tukube ekiziki kya Lucky Dube kimu asina awo byume sawa nali bademba samplinga kono sampling munawe katini ngalo yimba ki lwonna gwo olusinga okunyumira olwa Lucky Dube walo oluyimba baita I am a slave. Yongeza kudobozi. A slave. Aluri doro. Nyinji. Yongeza ko tuongere. Sina mbadde nawe bima mbadde nja kuba muziki nawo obuulire. Soko tongere mukala. Obuyimba bungi bwenjala. Soko tuyimbire mu national anthem wamma. Party chi. Yona yesinga okunyumira. National anthem. For Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hand. United free for liberty together we're always. Sajja yasoma. Wala inkwagade soko kwate nyondo. Nenga ani agicomposinga. Bambe musajja yafato nzijukizana nakujiyafira muti bachamumanyi just kati bali ako bintu bita bali bamwitani musajja oyo yafa ndiera bidemu ye huka kachi ndiera bidemu erinnya linenga yafa banange aya basi omutwe tugutekamu ebintu bingi muloza sente kaseera si sente zokka nebirala kwano jaffe nammwe tubalowozaako twatulina obbanyiriza nawe nga bwokitegeera wata wabadde banayo omwami mumuwulidde yabagambye by the way biki byoyagala ku Lucky Dube gwengago Lucky Dube kyemwagalako yali muyimbi mulungi awa message enyimba ze ziwa message okusinga kati abantu abayimba enyimba z'omukwano atulaba abantu bakyalina love ne bantu ne batupeka ebiyimba bya love n'olwa n'ogamba kiki kiri mu kikakasa soko mbulire celebu ki yenna agwo munsi yonna oba Uganda oba wa ngogamba nti mbutufu celebu ono empisa ze sinungi bino ABCD bikyakola si birungi asana nakyusaamu munsi yonna namba mu Uganda ne ba Kenya Tanzania wa celebu beninanze ababisitera bafollowinga sibamanyi nnyo manyi balungi bo naddala nga Juliana Kanyomozi bulungi oli mutolo Friend Princess byebyo anyway tutuluwa mundeba Mayanja Hidaya celebu yaka abantu banji simanyi banna tamanyi muziro gwe anyway byebyo etabulesi nayenga twesanga mu nsi okwewo omuziro byajjawo buzikale nayenga
kyonteekamu kyengenderamu gyengendera. Anyway, kyonna kyekiri bwe kitewe kiri mu Mayanja Hidaya Celebu Yaka batya kamera badduka. Nyonya omwami wali wanene osaba ogamba ki? Ngamba bingi kubanga ndowooza olaba enseenene kye zitukola. Wangi nze sinazikombako. Kuzino eziri wano mu ndebe bitala sampolinga ziriwa? Enki ensene zanti zanjokyeza nga nnonya za kulya. Vete bakutomera soko veyo. Kakati sebo. Amanya gwani. Nga bulijjo Tata Nahiya mu ndeeba. Tata Nahiya. Bwe baali tebanaba amanya sebo gwani. Tata Nahiya mu ndeeba Sali Hassan. Okay, mbale nakuuza nga twana kutuma Tata Nahiya wali gwani Sali Hassan. Assalamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ningo olyotya? Siri bubi serebu wo. Nange nze nyini ndi serebu nga. Rubuto ki? Masavu. Masavu gansenene. Byonna. Kyonna kyeki? Kijja kuggwe. Ani serebu wo? Baserebu bange asookera ddala yaliko. Ani? Tomumanyali. Mumanyize. Bamuyita His Excellency Mr. Bobi Wine. Banange. Ngotaddemu eggono lingi nnyo. Anti yasinga. Lwaki yasinga? Era bw'oba omwogerako kitegeeza olina okusooka n'okukakkanya eddoboozi His Excellency Mr. Bobi Wine. Anti Mr. Bobi Wine. Anyway, kyonna kyekiri kale. Kiki osinga okwagala ku Mr. Bobi Wine? Mr. Bobi Wine ekisooka muyimbi. Bakibayimba olukuba. Zonna. Tusampolinge gena mu maaso. Anti gwoba okitusampolinga. Waliwo olw'embeera awo nga sikulabako olwo mu mutima n'ennyolwa. Okitegeera. Nenkuyiyiza obuyimba obw'okumukumu naye ne za studio anti okitegedde. Ogamba nze Mama Nahiya akusse. Eki? Mama Nahiya akusse. Ye yankwana oba nze namukwana. Kati olwo. Kitegeeza asobola kunzita nze nnyinza omutta. Sampolinga twongereyo. Kwongera akalala. Singa nze Museveni eryo erinnya saagala ddiyimba. Kakati musula mutya? Tuli bulungi. Erinnya oliganye. Singa nze Ssaabasajja kale tugende. Nandifuze nga naawe mu lubi. Tata Nahiya biki by'atayagala ku Bobi? Sirina kye simwagalako. Yes. Buli kimu okimwagalako. Ne bwakera enkyoba n'agamba kyoba ki? Bwakola ebyabiriga eby'omugenzi. Ntwala ebyo yeye wange nze gwe njagala. Tata Nahiya atabusa bannaye abantu baagala Bobi Wine yonna gy'oli abantu fasho abakwagala. Ennamba emu ate si mu Uganda. Serebu kyakunyiiza. Serebu saagala omwami gwe bayita Bebe Cool. Ani? Saagala omwami gwe bayita Bebe Cool. Kyewuunyisa nga tweddira omuziro gutya? Gwe gumu Sali. Kitayagala mwami Sali ate nga yogwo mwami Sali. Kugambye bwe nti nze Sali naye saagala ani? Tolaba nti ebintu muba mubitaddemu babiyita batya? Butaagaliza nafuutwa. Simwagaliza ki? Nanti mugandawo. Okwagala guba mutima. Anyway, Mr. Sali kikyakola kyotayagala. Gwe tosobola kuddira kaagalako okajje mu ggwe okateeke mwani munze. Kitegeeza akaagala akange kaba kange n'akako kaani. Mr. Sali kikyakola kyotayagala gwe nga simanyi na bwe nyinza kukikunnyonnyola simwagala. Ebikolwa bye kisaizi kye okunyirira kwe. Omusajja omukulu nadda ku stage n'akola bino simanyi bikirogologo kati olwoba ategeera oyo. Kuzina abasanyuse mmwe bafanizi bye baagala. Emyaka tegikyansanyusa nga bafanizi bye baagala. Ne Bobi Wine naye alina waatuuka n'agira. Wali omulabyeko ng'abizineyo n'akwata abawala ku stage n'agira ati bino. Yabikolanga. Nakati. Naye kati takyabikola just lwakuba nti MP. Kyokyo bwe kiri simwagala Bebe Cool. Tumirayo mu babiri tuve wano. Kansooke ntumire Mr. Bijiiko. Yani? Sesimbaloni. Ate kati onanyiza bunyizi. Sesimbaloni agaffe okiwulidde ekyo. Omwami ndowooza serebuwe naye gwe serebuwe kirabika. Nge ntumidde Bijiiko nentumira Kasoma Kazende Boy Susan Nansamba bangi Mama Nahiya kale ne Mama Nahiya
Chicho wadde mwerabi. Mbadde mwera nti akwaba kakodyo tobimanyi. Olimbye. Anyway, Mayanja Hidaya Celebu Yaka omwami agambye tayagala omwami Sally right. Anyway, Celebu Yaka tovaawo. Wings TV kyakutusaka abantu bangi tuli mu ndeeba. Mayanja Hidaya Celebu Yaka tovaawo. Nze nabagamba mba sauzi naki na mutima ogamba kinyabo. Sigamba ogamba kinya. Oli steady? Ndi steady nnyo. Amanya bakwisa? Mirembe Sala. Mirembe. Okay, Mirembe. Soko tumbulire kani Celebu. Celebu wange ye Mukama. Lwaki Mukama ye Celebu? Kubanga ye yantonda. Oli mulokole, oli muisiramu. Ekyo kankyesigalize. Oli wa ddiini kikazi? Naye nga ye Mukama. Oli wa ddiini ki Mirembe? Soko tubuulire, soko sembereko eno kati. Tabeera na ddiini. Nga lwaki tabeera na ddiini? Olw'ensonga w'okula omusajja akupaaza gy'oyagala. Ndeni n'ekirala oyinza ozaala omwana ng'omwana musiraamu. Ate naawe omwana n'akubuuza maama kino baki. Amaze okutegeera gy'ogwa soko tuweeyo edduweemu. Naye ng'ekyamazima Celebu wange ye Mukama. Mpa edduwa emu. Aha tugende. Mukwano nkugambye Celebu wange ye Mukama. Okay, kale mpa verse oli mulokole mpa verse emu mu Bible. Ye Mukama era mbaagaliza amazaalibwa amalungi kyekyokka. Anti kati tuweeyo verse emu. Siina verse yonnazi. Lwaki tolina verse gy'omanyi. Soko endeko Mirembe. Obeera otanga Mukama Celebu naye nga tomanyi na byayogerebwa mu ki mu Bible. Kubanga Mukama mwoyo mutima. Kuli mu mutima? Andi mu mutima sebo. Nyabo. Kakati gwe nga gwe. Tolina kyoyinza gamba nti no bwe nkwata Bible. Bwe mpita wano na wano bwenti ne bwenti. Nsobola okufuna this verse. Nze nganze. Wenkwata Bible waliwo bembandeseeyo. Ate wenkwata Quran era waliwo bembandeseeyo. Kati kyengamba Mukama kasigale Mukama kubanga ye Celebu. Celebu biki bye bakola bibyo tayagala? Bibi bye bakola okusinga okwewemula. Ngani? Okwewemula sijja kuleetayo linnya lya muntu naye ekisinga mu byonna. Bewemula batya Mirembe? Okweweebuula kale. Kale beweebuula batya? N'oyambala obubi mu bantu. Bambala obugoye obumpi. Obugoye obumpi. Katulaba anti oli smart. Are you sure? Nkwata ndi smart obadde kyo omwana ngambye ndi smart. Nyabo ndi smart. Oli smart. Naye omuntu n'omusanga oluusi agenda yita wali ku muzikiti ayambadde kamini kyokka tamanyi agenda yita mu basiraamu abambala obulungi oba mu balokole abambala ebiwanvu. Bakyuse mu nnyambala yaabwe. Bakyuse mu nnyambala yaabwe. Si nti buli Celebu alina kunaba. Then ne Celebu ekisinga mu byonna bigambo. Kikyoyogera. Kikyotegeeza. Nga kyengamba nti Celebu wange ye Mukama. Wema ddala nzikiriza mu Mukama. Kantwale ekyo nti nzikiriza mu Mukama haki ya Mungu. Lwaki okkiririza mu kuba ojuna naye soko tuwire. Lwaki okkiririza mu Mukama gwe nga gwe? Bino ebyensi gwe tobyagala. Togende kale wanene otonywawo ku cupa tokwatawo. Cupa nga kyoba. Kale bia. Nga bia. Tunyumyamu mpola tebatuwulira. Bia tokwatawo ate soda. Ne soda sinywa nywa mazzi. Ono mwana bamuwe soda. Nywa mazzi kubanga amazzi bwe bulamu. Bwe gaba mazzi nedda tebagakunga lwaki nsigula amazzi mbadde malira. Ono yatugabe Celebu ye Mukama bane Celebu yakatovaawo. Amazzi bwe bulamu. Okitegeera ate nga teganyogoganga gocha bwe gasinga okubaaga obulamu. Celebu Yaka Mayanja Hidaya wetuli luddawa mu ndeeba. Nkyakutusako abantu abalala bangi tovaawo mbu Celebu we Mukama wabula ba Celebu mukyuseemu mu nnyambala yammwe. Omwana nze ampanya ngambye ndi smart. Owa kiri I don't know mwabale abanambuulira ekituufu naye nga kyonna kyekiri tova ku Wings TV Mayanja Hidaya Celebu Yaka tugende mu maaso. Assalamu alaikum.
Alaikum salam wa rahmatullah. Ugamba kisebo. Sikiroba. Oli bulungi. Njali bulungi. Mtamanja Hidaya gwe togerako ne Mr. Amanya Farouk. Farouk. Oh. Mr. Farouk. Soko tubulireko. Ani selebu. Selebu wange. Mu bayimbi. Gwe yenena goyagala munsi yonna. Munsi yonna. Lwaki ngamba bobo wayi. Wama goyogera uwo goyagala. Lwaki akugamba munato mugamba. Wama yogera go uwo. Kamiliyoni ye selebu wange. Okitegeera kamirewo. Lwaki kamiliyoni? Kuba mwagala byankolera binyumira. Kibyakola ebikunyumira. Enyimba zayimba mpulira nga zinyumira. Samplingemu. Asijja kisobola ekyo. Sijja kisobola. Samplinga katono mambi. Katono kale kati ninyo kamu. Sijja kikola. Kyo kirese. Seka. Assalamu alaikum. Tuwe sample tugenda. Sample sijja Bekirala ekyo kiganye. Ekyo kiganye kyo kusamplinga. Anyway kakati kibi kikamiliyoni gwe nga gwe kye yali akoze nga kikunyiiza. Kyali kyakolwana naye byaggwa kati takyalwana. We yalwana nani kubanga yasabulanga abantu gokitegeera waliwo nanga agejja. Abo baira abantu babalabanga abantu be yakubanga. Gwani gwe yakupa yasinga okunyumira. Ani gwani gwe yakupa n'onyumirwa kubanga serebu. Sikyabajjukira bulungi. Naye nga baali bangi. Baali bangi baaba. Serebu kyalina ekintu ekibi kyakola nga gwe tokyagala nga mbutuufu ogamba mbutuufu kino omuntu bwati ne bwati kyakola. Nze sikyagala. Nga mubayimbi. Ne bwekiba mu bayimbi ne bwekiba nga si muyimbi ne bwaba like nga MP ne bwaba ani kale n'ebiba byabufuzi naye nga ye selebu ng'alina ekibi kyakola ky'otayagala. Siyagala nga bino mpoze omuyimbi okuyimba nga ate bakunamye nnyo ekikozi kyekinsinga okunafu. Ekyokunama tokyagala. Kyagala kinafuya nnyo. Lwaki nanti yensi yaabwe gye balimu nga bano bali mu Buganda. Bali mu Buganda yes. Ennyimba bayimba za Luganda. Okitegeera kwegamba bakyuseemu. Bakyusa. Naddala nga muyimbi ki? Abayimbi ddala abakyala abo. Ngani? Abakyala bangi. Abakyala era. Ngani? Sindi? Sindi wama Sindi hakuna manyo. Sindi hakuna manyo yayitiriza okunama. Naye omulala agambye Shiba bannaye Sindi ne Shiba ama chairman gwe serebu yani. Nze serebu wange. Yandibadde Mr. Bobby kuba musajja w'amaanyi nnyo. Lwaki oyagala Mr. Bobby kubanga n'erinnyo lyo? Mr. Bobby teyerya mu ntama embwa giyitambwa kituufu n'ategeera. Kibi ki Mr. Bobby kyakola ky'otayagala? Talina nnyo kibi kyeryawo kyakola. Bobby musajja wa mazima ayagaliza abantu babeere bulungi agenda n'anyenya omuti abayimbi ne bayoola. Okitegeera ogamba yabafunisizza kubanga ne bukya kati essaawa eno ettooka ayinamu lwakubanga Bobby yabafudde ekyo kye bali olwale n'ate nkya bajja mwerabira alina okwebeeramu abantu alina okimanya nti babi balungi ku feesi naye babi ku mitima. Ngani ffe twagala ffe tubeera point blank like Bidandi Sali mutabani Bidandi Sali mumwagaza ki bannaye Bidandi Sali anyway kale Bidandi Sali ki kyakola kyotayagala mutabani yalya mu nsi y'olukwe bwe yava mu bebe abangalidde mu nsi y'olukwe ati buli omu aba ne gwayagala bino ebintu bya politics buli omu ojja kujja ng'oyagala ng'oyina ng'oyagala Museveni nze nga njagala Bobby okitegeera buli omu aba ne gwayagala bintu bya ate ne Bobby yennyini atugamba ebyobululu tebitwawula yes n'ate waliwo wolabanga kisuse nga ateeka olina okusigala nga waka oli yali gwakubiri ze naye basigale nga gwakubiri abe gwakubiri ati Bobby ye yakajja ate nga ye kuva dda ng'ayagala ani muzeeyi we kale nga ate oli wawulira nga ate eredda kuva dda ebbanga lyonna oli ye president gavumenti nga ziri bbiri waliwo eyo neyeeri lwaki yasala eddiiro yandisigadde mu gavumenti yeeri ne bakuba ekintu ati ye yali mu gavumenti yeeri okitegeera tabanga eri takulirangayo sente ze zamusikambula omutwala erimu ogyako Sindi mu serebu ky'omulala alina ekintu kyakola ekikunyiiza ekinyiiza Faruku yani gwemba kubuuza ono mukazi yani ono
full figure tategeera obwongo bwe n'obwongo bwe bwetaaga okutwala ebutabika babujjanjabu. Kulwaki full figure aboogererako abatuusa birowoozo byammwe byayogera nti tebitegeerekeka enkyali eno kati ekitufu waagwa kitufu obwongo bulabika bulwadde yeetaaga okujjanjaba. Akyuse mu bigambo bye. Akyuse mu bigambo bye. Kitegeera abamu tebaba bannaabo. Era nejjaddukidde bajja mufubuutula olw'embeera ze. Kubeera wamu wanyweredde. Wetuwera abantu bangi nendowooza ngenda kuvaano nga mumpaddeyo akapiki nga tukuwadde akapiki piki fetwala mundeeba tutunda piki oba naawe oyo tuyinza okujja tukuwa omulimu n'otumaketinga oli madamu mulungi osobola okumaketinga ekintu tutunda no piki mundeeba price nnungi okuva e Japan. Okitegeera kale saawe n'oli manager okitegeera kituufu era ffe omulimu bwe tuba gukuwa twagukuwadde dda. Kati sooka olange business bannange mwenna tubayita mwenna beetaaga piki wano mundeeba ku BMG muna okwanguwa nemira tubawa piki eza Japan zanjira ziva mu America emmotoka byonna ebyaka byonna bibeera birungi ebyuma byonna bibakire nnyo okuva Japan. biba sibikwatemuko sibikwatemu mumayo bituseno ne mubikyusa ne muteekamu ebyaba ebyaffe biba ku jinioni ku biri byennyini ku bye baalagira. Anyway, producer nga soko kwate pictures zao bamala okuziraba eziri kuludda kuki olunaku olwaleero tubadde mu ndeeba ebirowoozo by'abantu mubiwulidde Bobby Bebe anyway byonna kyonna kyekiri sindi ate shibanza siri yeeyo si byange birowoozo by'abantu Mayanja Hida kyoba omanya nti sekamoto we bateekamu akasimbi wali wonna ate nga maze okufuna manager omulala agenda kuba nga nteekamu wana agenda kuba nteekamu kasente tova ku Wings TV just subscribe bannange subscribe yeah Mayanja Hidaya Celebu Yaka tovao Sebo sente wazimpaddi nakolera kyo lyokompe sente omwami ono namuwa sente zange nga za mutabani wange wasa muwalawe ani kwasubayako kaje yefodde ki ku kyalo ki kwata sente mutabani zeyindeka ali luddawa Mwiriwe ani miriwa Ngimba nkubuuzaako mu lulimi ki mu Lunyarwanda ngenda bakuba emigo nkube bawo nkube naawe totiisatiisa tobuya bya kisirusiru byo tukikola kyonna kyekiri olina okusoma omwana aneera bamugobye ku ssomero kyogamba tewasasuddeyo sente omanyi kitawo kaja kyeyekola ku kyalo kuno nalowooza tumumanyi naye nalowooza ate tumukoze ki nenya muganda wange ono yambuzeeko bamugye mu kyalo misinde kyokka sinnamulabako okubaluma nze tebampadde siina kyemmanja